Nkwaniriza nate ku Focus TV bali nnyo kubeeranga ogoberera bali nnyo kubeeranga olaba nabagambye nti abantu abangi abagoberera Focus TV era mu nzikiriza ez'enjawulo era ntandika ne baganda baffe abayisiraamu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulina baganda baffe abalokole mukama yeebazibwe, tulina abakristaayo n'abakatuliki n'abadventi mwenna omukama mulungi wonna wosinzidde okubeera nga olaba Focus TV bali nnyo okubanga okikola era we bali nnyo okubanga ogoberera. Nakugambye nti gwe wekka wenna agamba nti mpagira ntya Focus TV. Focus TV oyinza okuba tolina sente zongera tusindikira direct naye tulina emirimu emisaale gye tukola nga tuvudde ku kamera wano mwe muli Focus Event Services Kojja Kagatu yeyo gye twayogeddeko etegeka emikolo. Mukolo gwe ogomba kugambye nti nje nandyagadde okutegeka omukolo naye nyimiridde bwe nti bakutegekera omukolo oguvujja mu ssente zo naye ng'ate guli ku mutindo nga gwa mulembe nga teguyisika mu maaso nga gutuukiridde. Era kojja okwo nnyini bakubira ebifaananyi bakutimbira bakufumbira ssente zo zoba oligamba ndi ye budget gy'olina. Kwegamba twa Focus Events yazze kutaasa gwe mugole naye olina okubira afumba olina okubira atimba n'otanyumira bifaananyi nno nti bwenna weekabye kuba olaba bazannyisa amacupa ge baleseeko ssente zo n'olyoka ogira ogamba ne bali abali essuwaani nga bazikasukanya ate gwe mugole n'otugubalira ku mukolo Focus Events weyingira onegamba omanyi ebyo ebintu bitulekereddwe sit kale kakana bukakanya omukolo gukola ki omukolo gunyume guterere kunyumire gujja kutambula nga mu bufo obwennyinnyini tulina n'aba Focus Farms and Chicken Supply baganda baffe beewaayo okubeera nga bakuyigiriza okulunda enkoko y'ennyama. Bagamba nti bannakinku mu kulunda enkoko ez'ennyama ate era bayigiriza okutendeka ne batendeka sinakindi ne bakukolera buli nteekateeka ezikunaakusobozesa okulunda enkoko nti kojja oyinza okujja nga tolinaako kyomanyi yadde nga tolina yadde kyomanyi ku mukoko ya nnyama tomanyi katale gye kali tomanyi bukoko buto obujjawa tomanyi webeekuze ntandikirawa byonna tobimanyi. Kyenna bakakasaako kimu kwe kuba nti nno gw'olunze enkoko z'omazo zirunda naye nga tomanyi waakuzitunda era ne bajja ne bakunoonyeza ne bagamba nedda tofaavagana na nkoko zo kujja kati abantu bangi bavudde mulimu gw'okulunda naye nga akatale kekakoze eki kekabajjeemu naye Focus Farms and Chicken Supply bagamba nti banoonyeeko essimu kweziri ku screen era bakugamba bwewagira abantu abo butereevu bwewagidde Focus TV ne tusigala nga tukola emirimu tusigala nga naffe tusobola okwevaako ne tulabika bulungi. Kojja abadde oyogera ku ka Kickstarter abantu bicycle kick ako kafulu omwana yakambuziza mu message neŋŋamba ekintu kyengezako okulwanako manyi omuntu omwami oba omusajja kintu kya bbeeyi whereby nti tateekeddwa kuswazibwa naye abakazi engeri gye bayinza okuswazaamu omusajja kubanga amanyi tajja kukubwa n'akuwangula tajja kukola ki agamba bagambe nti oyo gw'olaba mpale ya bwereere talina kaalina tamalaako kati ekyo kyenjagala okumalawo mubuulire kwefukuta mu kitanda bwe yeetawula ono bwolowooza singa amaanyi g'oteekamu kusitula ebyo ebiti singa g'oteeka ne ku ssanyu lyoyo bufumbo kati ekyo kyenjagala okulwanyisa. Kati kojja gwe wazze omusajja otambule omukazi akusonga yoyo nobaawa nti baye nti oyo gw'olaba nti bba wange era bw'owuliranga omusajja nga bamuyita tripod ng'omanya bw'owulira omusajja gubagamba nti oyo tripod omanya nti bategeeza nti ali ati nga amagulu nga standi za tripod amagulu 3 ate ng'agasimba n'anywera. Omanyi emirundi egisinga obungi abantu abasinga temwekkiririzaamu otekkiririzaamu era ojja kufuna ebizibu bingi. Abantu abamu mukola ebintu bingi nnyo ebibaleetera okuba nti amaanyi gabakendeera mukola ebintu bingi nnyo ebimu byeyagalira ebimu si byekyegalira kati ng'okulaba nezo TV movie za blue nazo mbi ku bantu naye takimanyi oyogedde ne ku ka masturbation ekyo nakyo kibi nnyo ke bayita akasabbuuni wekendeeza amaanyi go n'emisuwa egisinga obungi n'oginafuya oteeka n'okuba nti gwe friction gye weeteekako si gyeteeka okubeerako. Kati kojja n'abadde akikozesa ekyo ekyakasabbuuni nakyakiveeko wafuna kano akaddagala kano ajja kuddawo abeere kabiriiti tunomo ng'obeere nga bw'oteeka okubeera ate era abantu abamu omubiri gyabwe giri awo naye mu mwaka weefaako emirundi aŋŋambe nga bw'onaabeera awo nti osenya amannyo buli lunaku naye gwe weesenyaako wali weekirinze ne weeyongoosa emisuwa system n'ogigogola
tebakikola. Kojja bawe namba y'essimu namba y'essimu eri 0752 432. Ojja kubanga onfuna bulungi nnyo twogere ate ndi muntu akola ekyo oli kyayagala so si nze kukola kyembanja ate ensamusaamu kubanga tukwatagana tuyinza kulemwa kukwatagana. Amina. Kojja ebukeeredde olunaku lwa leero bintu bingi ebadde bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Omukulu atwala akakiiko akategeka ebyokulonda Justice Byabakama yavuddeyo n'agamba nti ezo eŋŋombo abamu ze muleese mu political rallies ze mukozesa tezigenda kukola era zikontana n'amateeka bo ge baateekawo okugeza manya kalonde manya akanoonye kalonde kakuume kabanje yagambye bw'omala okulonda teri munnayuganda agenda kukkirizibwa kukuuma kalulu nga bye bagamba bo kakuuma wabula bo baateekateekawo enkola entuufu erina okugobererwa. Kino Justice Byabakama kiki kyagezaako okutegeeza anti bw'aba agamba nti teri munnayuganda agenda kukakuuma bano abagenda okukakuuma baavugenda kuva mu nsi ki asooka atubuulire kuba oba Justice Byabakama kimufuula Minister wa Foreign Affairs ku importing abantu bayingiza mu ggwanga batali bannayuganda oba kimuwa maanyi kugoba bannayuganda ku kulonda okwabwe n'okulaba bwe katambula akalulu kaabwe ne bwe bakabala. Naye nze ndowooza Justice Byabakama ayinza okuba nga bamufunye bubi abantu be naakawulirako buli omu akitaputabu bwe nti yagambye abantu nti bw'omala okulonda vaawo olondedde teri yali asigadde waalondedde bukya kulonda kutandika mu nsi era kuba waba waliwo omulala agenda okulonderawo kati tusigalawo ddi addemu akole statement endala eyo gye yakoze enfu kojja nti bateekawo demarcations tuzita barriers ne basiba akagulu kati era bameka abaali bamaze okulonda ne basigala mulimu balondedde era kiringa yalinga agamba ategeeza nti bino bibadde bagamba okulinda paka we bamala okukalangirira wamala okulonda vaawo bo baataddewo akakiiko nedda era bulijjo tukimanyi era bulijjo bwe tumala okulonda era bwe tukola teri yasigala walondedde kubanga gwe nze nyinza okuba nga nze nasoose okujja okulonda bwe naalemera we balondera abalala banaalonda basinziirawa era bulijjo tufuluma ne tuvaawo we batulondedde ne tuyimirira gye tuyimirira amateeka gye gatugamba waliwo etteeka erifuga okulonda ate Justice Byabakama nze ndowooza nti yalimanyi bulungi kuba ate na mulamuzi etteeka ligamba libomala okulonda genda mita 2 okuva awali akaguwa so kitegeeza kudda wakavaawo okugenda eryo teririiyo erigamba nti omuntu wamala okulonda agenda teririiyo wadde ye mulamuzi nga nze siri mulamuzi naye ate teririiyo kale yali tusomere erikugamba nti wamala okulonda gende waka n'ekikulu nti Uganda kati yatusobera bakola ebintu nga tebasensitizinze bantu kati olaba ebulayo emyezi mibale okulonda kutuuke kati abogola leero ng'ate ssente yazifuna mangu ezinaakola kusomesa ebyokulonda olinayo omusomo gwonna gwe baateekayo ab'ebyokulonda kati ali ku leedi aboggola bubogozi abantu bootabangako kyogambye ebyo singa yali yabasomesa mu ebyokulonda bwe bitambula n'agamba nti bwe mumala okulonda muddaka singa ebyo abantu tebabyogera naye nabo babali reluctant olubakwasa ku sente balowooza mu kukola baleeta ebitaatugase butuleesa obuuma buno bukola buti obuli digito naye era tugenda okugira nga obuuma obuli digito nga tebusobola kubala kuba obuuma obuli digito mu nsi eziri bw'oleeta obuuma obuli digito kitegeeza nti bw'okasuulamu wano n'owembaala amanya ndi basudde kano kati wali oliddeko nga nange aliyo akasobola ogenda ku mutimbagano nimanya nti kati bakasuulamu bwe buti gundi yakafuna bwe buti gundi yakafuna bwe buti nga candidate olina ebyuma bye batugulira nga candidate osobola sente nawe okulaba nti munange kyobola amawanga agabikozesa teri agamba nti gundi anzibye nze kyembadde ŋŋamba abantu nze mbasaba busabi babeere bakkakkamu abantu babeere bagoberere amateeka nga bwe gagamba buli kyoba okola kyonna kikolere mu mateeka goberera amateeka nze kyensaba bannayuganda bonna kojja ntera okubuuza ebibeerawo nenkuzzaayoko n'ebyaliwoko emabegeeri mu bululu obwategekebwa emabegeeri katugeze nga kano naddala President Museveni ke yaviirako okwekandaga okugamba nti kaŋŋende mu nsiko mpoolere ati akosaagala kageraageranyako kubanga yeekandaga tekannaba kubalibwa
Yakalinda kalulu kabala. Mwami Museveni yatandika ebyokulwana mu ntalo ezo nga tewadde bawo kulonda. N'atuuka wano mu 7 mu Nefuronasa. Ani yali kulonda kyokwaliwo amala agende mu byokulwana. Nedda yali nangeri ye yali yategeka. Njagala okuva mu kinana. Kategekebwako. Kategekebwa mu kinana. Era eneyisa ya justice byabakama owebiseera ebyo. Ebiseera ebyo yali Sekono. Sekono. Omusajja bamuyitanga Sekono. Kale obadde okyenga ye Sekono. Sekono. Naye era yatuuka ekiseera ne bamuteeka ku bunkenke ye ne bamugyawo na muntu mulala yalangirira. Eno mu kutandika yali nga ateekateeka. Naye era yo ebintu bye yabitegeka ne biba mu pipeline buli omu n'alonda ne bakola ki nga naye awangudde amulabye era amutegedde. Ne wavaayo yali ali mu buyinza ekiseera ekyo. Yali akola nga chairman wa National Consultative Council. Bamuyitanga Muwanga Paulo n'abagamba nti teri yakkirizibwa kulangirira bivudde mu ki mu kulonda. Kiba kitegeeza nti ne chairman w'akakiiko k'ebyokulonda talina birangirira. Avaayo n'agamba teriiyo muntu akkirizibwa kulangirira bivudde mu kulonda nga bamaze okulaba bitambudde. Kitegeeza okuva ku olwo byabakama kino kyakola emabegako eyo tetufunangayo muntu yategeka kulonda kutuufu ne kuggwa mu birembe bulungi. Kwaliyo ke emabega eri kwaliyo mu 1963 okugjawo Ssekabaka. Tekwajjawo Ssekabaka. Mwanti ekibyemu abatabimanyi mwe mbinnyonnyola. Okulonda okwo kwaliwo DP nereeta omuntu nereeta Ben Kiwanuka, UPC nereeta Obote, KY nereeta Kabaka. Yaliwo Ssekabaka Muteesa. Okulonda ne kutegekebwa bulungi nnyo. Era chairman wa Electoral Commission yeyo yali fair nnyo. Whereby nti yabagamba nti tewaliwo afunye bululu bwasalira bumusobozesa kuba president. Mumaze okwesimba mumaze okuba akalulu muli baddembe okugenda ne Muteesa. Ani yegatta nani mukole government. Oba se ekyo tuddemu okukola ki? Okulonda. Bannayuganda tebalonza aba KY DP ne baperereza tubagatta obululu ne bagamba nti ani akola ekyo ffe tetukikola. Nti nedda twegatte nze mbeere president Ssaabasajja abeere prime minister. Aba KY ne bagamba nti ani gw'omanyira gw'obeere president. Nga beerabidde nti prime minister yali executive. Oli yali ceremonial president. Tebakibala. Songa eri yali akibagamba yali lawyer. Ne bagamba okubugatta ne Ben tubugatta n'Obote. Ne babugatta n'Obote. Era gye yabakomya baalabayo. Naye ng'omutesitesi yali ye yali fair. Yatwala obuyinza n'abukozesa nga bwe bwali. Era bwe bambala okukanya ne baddayo ne bamugamba nti atutegeeraganye obwaffe bwa KY tubugasse n'obwa UPC tusobola okutwala okukola gavumenti eyawamu. Ne bakola gavumenti. Awo Obote we yagambira nti ndalaba Muteesa nga ateeka omukono ku kiwandiiko ne mmanya nti akamasu kange kakubye. Ye yakibalirawo n'amanya kati wano. Yali ayagala kubeera wa prime minister. Bw'aba prime minister yabeera executive. Whereby nti yabeera neki ne gundi powers of ki weapons za power yaba azirina. Oli abeera ceremonial. Gye bakkiranga akozesezza amaanyi ge nga president nga prime minister ng'alumbye president mu lubiri gye yali. Power ezo prime minister akyazirina kati. Gwe toliiwo oziraba oba toziraba. Kubona ombuuza nga gwe agamba nti obeera Zambia. Nze saawa zino oli ogambye yabeera executive oli nabeera ceremonial ku saawa zino nga ndabanga ate order from above. Anti kakati naawe kati ekyo tekiteekwa kumbuuza kuba naawe ogambye olaba kati ate ombuuliza ki ekintu kyolaba. Badde njagala nfune view yo kugwe. Anti nze nange nakiraba kuba atenze okumbuuza nga biri nabirabako byali bitambula na bino. Nze nkugambye ndi luli nga prime minister yalina amaanyi. Yes. Olwaliro nze prime minister kozi yani. Yenna bbanja. Prime minister kati takyalina maanyi. Olina genda kugamba bantu temulambula gundi temugende wa gundi. Temugende wa gundi.
So bino byonna byabakama kikyakuyiga kyayinza okukola kikyayinza okukola okulaga nga bannayuganda babeera yalina kukola kimu kyokka akola ekituufu kola mulimu gwalina kukola omanyi n'obulamu kikulu okuwangaala nakwo kulungi olaba ku bintu bingi naye ate kyemmanyira byabakama n'omulembe gwe yaguliko bwe bagambira nti olangirira ebivudde mu kulonda n'ebyavaamu kati nze nsaba Mukama Katonda awe bannayuganda omutima omukkakkamu babeere bakkakkamu baleme buli kye bakola bakikolere mu mateeka naye byabakama nze bibe sibimanyi kuba ogwo omulimu gwakola sigukolangako saagala kubaako kyengwogerako yewe akikole mu butuufu bwakyo kuba ekirungi nti namulamuzi atulage omuntu amanyi amateeka akola atya n'atagamanya agavuluga atya. Okay, Mzee Kagato era nga bino ebitambula mu nsi yattu Uganda omwami gwe bayita King Kaliso mumanyi omwami King Kaliso yakulira gundi medium next media yavuddeyo n'agamba nti gavumenti nga mutusolozaako omusolo muveeyo mukole ddala ekintu kyekimu ne ku mikutu gino egibeeruseewo ennaku zino ensangi zino gamba nga Focus TV weeri wano muveeyo njibinika omusolo ngaffe bwe tukola eno yennyini mu mainstream ye ngaani nga business owner kati kyagamba ye nga bw'alina business bw'aliba ne mukazi we aliragira abakazi bonna bannange nga bwe tubakwana ne mutusaba ssente ne babbammwe mubasabe ssente bantu babeeremu amagezi yaleese kiteeso anti kati ye si yalina kireeta Minister of Broadcasting, Information and Broadcasting oba wa ICT ye yandikireese si Kaliisa kati bw'obanga olina ekintu kyoyagala kitegeeza nti olina mugundi okirinamu interest asi bwe bakola kati otukogamba nina kyenkugamba oba nze sirina magezi omuntu wa church ng'olina church ojja okulembera kaŋŋambe kati ow'Abakatuliki asobola okugamba nti nga bwe church bwe bazitwala bwe bati n'omuntu asabidde awaka akoze emmisa awaka bamusolooze ssente nga bwe bajja ku church tolaba nti wabaawo obutakozesa kantu kano nti abadde bagenda mu church n'abali ewaka basabira mu nnyumba abasabidde ewaabwe kugamba tetwagala kusaba kubeerewo kuba bali ate bo basabira eri yesi yateeko kisaba ekyo wabula Minister wa Information and Broadcasting gye bajja ze license ezikola ebyo ne UCC ne balina okutunulamu ekyo era be balina okukitwala bakisabe naye bw'oba mu bizinesi yeemu ate n'oleetamu akakokulizo k'oleetamu kitegeeza nti olina oyagalawo monopole oyagala kwefunza kintu ekyo kiwange monopole gy'aba ayagala kati nga bw'ayogera ebyo lwaki naffe tatogererayo nti nabo babirangirire nga bwe tubirangirira mu kulonda nabo twogerereyo nti emikutu gino nagyo gyonna bagiwe girangirire ebyokulonda nga omukutu gwaffe we gubirangirira mu biseera by'okulonda nga kyota kyogererayo mikutu mirala nakyo ndibadde akirwanako nti information gye batuwa abantu abamu balowooza nti abantu bategeerera ku levo zaabwe abantu bategeera okusingako awo nga yali mu mulimu yagenza olaba ndowooza nga omulimu guno nagwo gulinyirira nnyo tewali kigulinyirira buli omwaka ekyo kye bayita diversity buli muntu akola ekikye ye wakifuniramu kati n'amaduuka ekirivamu ngagamba nti n'amaduuka amatono gasasule ssente ng'ez'edduuka ly'okukisaawe oba nago galeeta obulanga ku mativi si bwe bakola oba olaba nti nno okusasula ssente kufuye mugendo oyo kyenkoko omulimu gute oyo kyenkoko yo anti tebagijjaako ssente nnyingi ate buli bbaala bali enkoko n'ogende nga ku bivvulu oyokere eyo kote ojja kusolooza musolo ogwo osasula lumu buli busente bwawali obwannannyini kivulu ng'oyokya okusinga ate okudda okuwa amateeka gafuge n'amakampuni amalala kubanga oli w'amaanyi olumbe buli kitongole okubanga si bwe bakola emirimu si bwe gitambula ebyo nabirabako okedda oli yali ayagala mbu buli abaleeta amata gayite wuwe omulala ng'agamba nti nze njagala okutunda ennuuni nzekka kati ebyo si bwe bikola wano broadcasting si bwe bikola bw'oba oyagala gwe kutandikawo eggwanga eriryo obuteeke mu Ministry ya Information and Broadcasting ogambe temunyi kugulawo omonopolizinga ebisigadde
oveyo lagirenga boyagala kikolebwe nesi ebintu tebayiiya biyiiye nobeerako na mukyala wo n'oyiiya kojja nga bwe gambye nti waliwo ebiseera bijja ebintu ebijja wano mu ssaawa zino mu nsi yaffe Uganda emabegako eri empuliziganya nga gino emitimbagano teginnaba kujja gyakolanga gitya emirimu gyagyo kubanga ndaba ssaawa zino media ate zijja amawulire ku buno ebinankati nti kati ebwedda nga nkusaze na busazi edda waaliwo empuliziganya yaliko monopoly yes nga ya gavumenti eba ya gavumenti yokka yalina radio naye bwe bamala okubita buli muntu akolenga bw'ayagala ate neesibutuka yalowooza nti ye w'amaanyi nnyo wakabi nti yasinga okuweereza obulungi yategeera okusinga Abannayuganda bonna ate wotegeera obitegeera gwe wasookawo mu b'empuliziganya eziri wano gwe wasookawo waliwo ababisookawo tebabitwala batyo ebintu tebitambula bwe bityo ekirivaamu ng'ogamba nti nga bamalaaya bwe beetunda ne babawa ssente n'abakazi abalala bali mu maka buli lunaku lwabeera ne baba amawe ssente ebyo mwami gundi lowooza ye mwami Kaliisa mbadde simanyi akola ebintu bya kampuni ye gy'abalowooleza si ggwanga lyonna tasalirawo ggwanga lyonna era tasabira ggwanga kuba sirowooza nti yasinze empuliziganya ey'amaanyi mu ggwanga waliwo abalala abazirina naye ate bo tebanaleeta bintu bwe bityo bayinza bati banakiraba bakiraba naye ate oyinza okubanga olaba ekintu naawe oyinza okulaba ekintu nti omuntu yandibadde nga ayambala essaati ennaku nnya naye nga waliwo ajambala olumu n'agitereka kati ng'ogamba nti bonna bazambalenga nnaku nnya n'agikyusa olunaku lwe lumu so ebintu tebirina kugenda bwe bityo nga muntu bw'abirowooza wabula birina emitendera n'amateeka mwe biyita ate ne bonaakisaba minisita si yajja okisalawo ekyo eryo tteeka lirina kugenda mu gavumenti mu palamenti ne baliteesaako ne baliyisa naye manya nti obikola ebyo byonna ojja kutuuka enkyanga gwe tolina influence mu gavumenti esobola kukkirizisa gavumenti kukyusa tteeka naye nga waliwo abalireese eri kunyiga ate olyoka otukubira enduulu kituufu Mzee Kagatu ssaawa zino omukulu anoonyeza kaadi ali ku kaadi ya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu ali Kayunga naye nyina akavidiyo kendabye katambulawo ku mikutu era abantu bali babadde yogerako abakumi be twagambye abakumi b'eddembe nga avuddeyo bakufunye omwana boda bali mu mukuba embooko Robert Kyagulanyi Ssentamu abuuse ku mmotoka ye twatambulira n'adduka n'akwata owa boda n'agamba naye mufaaki n'omwana ono ali mu kuvuga piki ye ali mu kumperekera mufaaki naye n'amubajjako era ne basigala nga bonna balozooledde bali abo bamutunuulidde ebikolwa ebiri mu kwongera okunyigiriza kati ennyini nga bwogabye mbonyigiriza ennyo ennyindo ogijja omusaayi biyinza tuleka wabitutwalawa mu ggwanga lyettu Uganda anti kakati ebyo byonna era pulezidenti bw'anaakitegeera nti abapoliisi n'abakuumaddembe bakuba abantu bwe batyo ajja kuvaayo akyogereko kuba ekimu ku byamutwala mu nsiko bakuumaddembe kumala ku bannansi mirembe naye ndowooza tannabiraba kyemmanyi bw'anaabiraba yes naye ali biza alina ebintu byakolako ate amanya nti akola kunoonya akalulu ke ng'ate bwatambuza n'emirimu gy'eggwanga so ayinza obutafuna budde ate n'abo abamuwa ebyokulaba bayinza okuba nga tebannabimuwa ebyo tebabimuwadde kubanga ate era bakuumaddembe be babiwaayo kati tebannabimuwa ayinza okuba nekiba tabiraba ate kuba naye tatambulirayo ate taddeawo nti kanngoberere Kyagulanyi gy'alaze ndaba ebikola ki ebigenda mu maaso naye nga gwe bw'oba obikola ng'obikola abaana b'abanno ofune ssente z'onaaliisa abaana bo lujja ku kyenkya nga babikola naawe baana bo nabo bali baliisa abaana baabwe naye ne bw'okuba alina abaana bayire aleseeka era naye mwana wa muntu nga gwe bw'olina ababo bwe waleseeka era teriiyo si wadde kati bwe bakubuuza nti okuba omuntu bw'otyo lwaki ng'ogamba nti kubanga njagala nnyo pulezidenti Museveni kyenva nkuba oli pulezidenti Museveni ayinza okuwulira ekyo nti okuba abantu ku lulwe n'akukkiriza oba n'akwongeza amayinja n'akwongeza nti baabo okuba nnyo bwe oyagala okulaba ebyo laba bakasukooza mutale gye bali yakubanga embooko laba kitatta gye bali tunuulira sipapa gy'ali buli akoze ebintu ebyebwe bityo Brian White aluwa yatomera awo omuvubuka owa boda n'ava jjayo emmundu n'akuba omuntu essasi kati baliwa gwe kola byokola naye ojja kubivunaanibwanga gwe
President yagamba tokkirizibwa wadde okukanga obuntu wadde okumubogolera. Simanyi baneka video akalo. President ngabo yagamba nti tewali nsonga lwaki oli averi nakuba omuntu ayambadde t-shirt ya yellow. Era bw'otalina buyinza kuva eno n'okuba ayambadde ya red oba eya blue. Kuba nabo bakkirizibwa mu mateeka okuba ki? Okuba kampeni. Era abo babakuba obuyinza babujjawa. Gokwate mundu. In fact lero basumuludde n'amasasi omuvubuka ayina. Bakole bye baagala. Ayina amagulu bamukubyeko abiwundu birabika bibiri. Bakole bye baagala. Ne president bw'anaakimanya nti bakoze ebintu ebyo. Bayinza okwekanga nga nabo bababuuza akanana akataano nti bino mwabikola ani abalagidde. Mu bintu bye babalagidde. Electoral Commission abasirikale be yateekawo okugenda mu nkuŋŋaana ezo weebali si beebo abalugenda mwe mugenda mukolayo ki naluli yakibaddamu n'akibabuuza muno nayo ki nze bibye byange saagala kubogera bye bataayogera. Kojja Kagato abantu tebatuuka tebatuuke ne banyigirizibwa nnyo ku kisenge ne beetamwa. Abantu beetamwa era bajja kutuuka ekiseera obagambe ekintu bagaane bw'oba wakubatta obatte bonna. Bagambe ekimala ekijja anti kati gwe tewalabye nga waliwo gundi incident eyabaddewo ne neebuuza oba ani yakiragidde kibeerewo ne simanya gundi alinde badde alina gy'ava ne babateega mu kibira ne bablocking eno n'eno nga bali mu kibira kiro saawezi 3 beebo ab'ebyokwerinda ba Uganda abapoliisi nga bali mu byambalo bya poliisi basooke babijjemu muleme kuswaza poliisi ya Uganda. Naye ebyo omwogezi wa poliisi ayogera bino nti abanupu bakoze bino ebyo tannabiraba. Era tannababiraga bigamba muntu yenna nti byabaddewo. Naye ajja tugamba nti abanupu bwe banaaba baagadde banajja ne baloopa bwe banaaloopa nja byogerako. Yabaddewo ku TV n'agamba mbu ye yagambye musizi wa kifaananyi yatuusa bubaka kitegeeza ne bwalaba ekintu nga kirabiddwa paka nga bamuwadde obubaka obulambika eri mawulire n'alyoka ayogera yo omwogezi wa poliisi naye ate edda nga bw'ogenda mu kkooti nga bakusuubira okuba nti owa poliisi bw'anaayogera ekigambo talimba. Yes. Naye kati bwe batwalayo omwogezi wa poliisi ya Uganda olwaleero mu kkooti zaffe ez'edda alina obujulizi bw'ayinza okuwa tewali atuka n'agamba sijja kgendayo. Mzee Kagato nga tumaliriza obaka video waliwo ketwadde twagerako wali omukyala abaddeko kaadi ya Nuupu Saidi Zekanungu yalabiddwako mu kavidiyo akamu ng'adduka ekikumi agendebwa President Museveni awo babakuba ekifaananyi ayimirireko kona ye. Bino bitegeeza ki busaawa zino mu nsi yaffe nga omaze okuwa obwesigwa nti munnange ekwata kaadi yaffe otukiikire mu kitundu bwe kiti. Ebyo tebyewuunyisa mu nsi bibaddemu emyaka gyonna ne ku mulembe gwa Yesu byaliyo. Yuda Iskariyoti naye yakola ebyo. Kati abo golowooza nti yalina bazzukulu beebo abo be bazzukulu ba Yuda Iskariyoti. Waliwo n'omusajja omulala baabuuza nti nga babadde baatambula bati ne bagenda ne Yesu ne bamubuuza nti Yesu omumanyi n'abagamba nti simumanyi. Yesu omumanyi amazima ga Katonda mu ggulu okufiira mu kitoge kyange nze Yesu simumanyi temusibaako kasajja ako ye kakola ki n'akeegaana beebo tamulabanga nako. Kakati ovaayo ogambe mbu ovuddemu toli wa Nuupu okyuse obadde ne kaadi ya Nuupu kwesimawo nga MP kati ozze ogambye nti oyingidde ogenda kukolayo ngaani kuba ne nomination zaggwa dda nti oba osaba kaadi yeeri asaze eddiiro ayingiddemu. Waliwo ebintu bingi nnyo Katonda ayinza okuwa amagezi n'atakuwa kutegeera abalala n'abawa okutegeera ate n'abawa n'amagezi. Kakati awo abategedde nkawadde bagezi abakategedde bakategeere. So omuntu yenna saawa zino ng'agoberera ebyamawulire oba mbulire engeri gatambulamu bateekako balina kye bayigamu. Kojja Kagato byakuyiga ki omuntu by'ayinza okutwala ku bantu nga bano abazze bavaayo omuntu yakuwa obwesige bwe ate weekyusiza mu kiti ng'embazzi ebyo kimulekawa politically abaamaze okugwa era bwe bayita ba political failures. Ekyokubiri bw'obeeranga olina omukazi gw'ofunye ng'omujje wa musajja omanya ng'olunaku oba wakamutwala bw'oti otegeka lunaku lwanaava wuwo kuba naawe ngeri gye wamufunamu kati abo be bamukyala mugerwa oluba okumufuna bw'oti ng'omusigudde wa musajja
tugenda kumaliriza bw'oba akamufuna ng'omugye wa musajja bw'oti olunaku lw'omutuuse ewuwo tandika okulowooza nti lwanaagenda mukyala Mugerwa yafuna omusajja gwe yali ayagala bwe yamwagala ennyo n'agamba naye omanyi omusajja ono annemesa okwagala ennyo kamutte oli gw'abadde naye annemesa okwagala ennyo katumusaanyeewo n'amuwa obutwa n'amutta bwe yadda n'agamba oli omusajja gwe mbadde njagala abadde annemesa okujja mumaliriza bwe yagenda obbimalayo ebigambo ngono takyayagala kuwulira kinakimu n'adduka n'amuviira n'agamba nti olaba otooli gw'ozalamu abaana naye ate nze kati beba mbadde wa Nuupu nga nze ngenda okubeera MP bampa ne kaadi yiino mbimaze saagala nzize eno olwo naakwaniriza ennyo nti oli mulungi nnyo kubeera nga Katonda yakuwa amagezi naye ate n'atakuwa kutegeera olowooza ofuuke muganzi nnyo n'okusinga tosobola omanyi mulimu ekintu kimu bw'obeeranga ovuma abantu nti nze ndi musiraamu ndi ki osookanga n'olowooza nti oli omu ku baganda bannabbi bw'obeera nga ovuma abasiraamu oba ovuma banno osooka ne weebuuza mulimu ndi muganda wa nabbi nze atapute nnyo obusiraamu bw'obanga ovuma ng'oli mukatuliki ng'oyogerera nnyo bukatuliki nnyo weebuuzanga nti oli muganda w'Ababikira Mariya ba Yozefu abamanyi obukatuliki abamanyi okukamala kati ne bw'obeeranga nga oyogerera nnyo obwakabaka osookanga oli mu lubu na luse lwabwe yes bw'oba okizudde nti oli mu lubu lwabwe awo olifuye okulola by'oyagala era njagala kukakasa kino embwa efaanana ekibe naye ekibe embwa bwe ziri ndugga ekibe tekirinnyira mbwa newankubadde mu butonde byagala ofaanaganira ddala na buli kimu kyonna so abantu baawule ekibe ku mbwa baawule n'entangawuuzi n'olumbugu wenkomyawo kojja kagatono nkujjukiza tujje batumukuleetera ng'amenya ensonga ez'enjawulo ebintu bingi bye mugenda mu comment section emuteekayo era nange byensinzirako ne ŋŋamba nja mubongera wano ne wano tubeere nga tuwayaamu awo tugenda mu maaso okubeera nga tutambula naye ku Focus TV mbajjukiza okubeera nga musubscribinga nga mugoberera nga mulayikinga musharinga tutambule mu maaso tuyige ebintu bingi nnyo naddala ku mukutu gwaffe ogwa Focus nakusuubiza ebintu bingi ebiri mu current affairs ebiri mu politics eri mu entertainment ebiri mu sports social life obulamu bwaffe obujja bitambula bonna tugenda kuba tukuwa wano ku Focus TV kojja gato nkweyanziza obudde katukkirize Mungu atukkirize tukomewo ne video endala mu maaso tujja kusinkana mukama wange amina for now bye bye ya kusubscribinga ku Focus TV bingi